bankruptcy. Tosobola na kunnyonnyola nsonga. Tasobola. Oli wakanti naye gundi mwe pulani ya mweri. Era kankubuulire. Naye gundi mwe lwaki mwagala tubongere Uganda empya. To keep the gains. We are keeping the gains. Kati kyembadde njagala okugamba nti bw'otunuulira abakulembeze abamanyi okusaba akalulu okugaba kwabwe sente kuba kutono. Naye omuntu atamanyi kusaba kalulu atuuke wantu naga nti basooke babaweemu tannababuulira kimuleesi ayagala abajjeko mugende okutuuka obbaga nga amumaze okulya sente zaali omusajja atuguliddwa nekyembisano namwe mugenda musajja tutulidde sente tusooke tumulekemu niwoba wanyize dda sooka gabakwe naye nga ebyo oba okyawanika omukono okumubuuza muno yakugamba era nze nina ekintu kati kyendi mu kulaba nti sente zino singa ziriko ekikomo ezisaasaanyizibwa yes omuntu naaga nti singa era kyova olaba nti ssemateeka wa Uganda ga nti bw'omala okwewandisa mu kakiiko k'ebyokulonda ne bakola open rally ne zitandika candidate takkirizibwa kuba wadde ennusu bibiri oba obulirira abalonzi okitegedde naye wano nga tebinnabaawo kyova olaba nti mu bitundu ewamu osanga nga n'abantu baagala kwekuba miggo kweyasa mitwe oli abasasudde abajja ekatwe n'abaleeta esembabwe ogenda obbaga ne baga nti ffe tuvudde katwe Kampala ebatupakiza kukola kitegeeza nti bagizirwa ssente n'olwekyo nze sente zino tezandibadde mbi kuba tewali mulimu gwakukola tosobola kukeera n'oyita bantu otabawayuka ssente naye zandibadde si nnyingi nga bw'okola ki nga bw'okiraba era kyobola nti bannaffe abamu betuli nabo mu byobufuzi ate bo babirimu nga basinga kwagala ssente so tebaagala muntu nti ono kaakole yalina obusobozi nga bonaga nti RCC Mr. Sega Wakatumba alina obusobozi tuleka abeera RCC n'olaba nga baga nti nze ngenda kuwa emitwalo 10 mukole ki tumugjewo kwegamba ekyo kireese okulaga nti lwaki ekiri kyewabuuzizza lwaki kiki ebyobufuzi ssente kyekikulu nti bantu butaba na birowoozo bye bagenda kugamba kati nga bwe nti twagala yiga yesimbe ku basente bwa Falkland obwero si one netuukawo naye nga ne Falkland weyita simanyiiwo naye lindako katono kuba nabadde nkirowoozamu nengamba could it also be nti kabalira akalaga society eri one eyinza okuba nga eri corrupt we are in a corrupt society buli omu anoonya to be corrupted n'abalunzi bennyini kati benjogerako era nabo bwebayimirira mu maaso gago kati oyagenda tuwaki talina ssente bo tebaagala na birowoozo bikuvaamu kati already bo bakuleze baagala ssente now that's a corrupt society but also too natunuulidde nga is poverty obwavu bwe butawanya kuba omuntu gwe bawadde akakadde ka PDM ng'ali mu nkoko ze ali mu kuzibu gwe n'omuyita wali ku lukuŋŋaana ng'ogenda kumuwa omutwalo ndaba nnyinza obutagendayo anti kati kabonero akalaga nti kati agiwuma lukyendi mu kugamba kati ugambe nti nno guleeta Masaka mu disitulikiti 10 mulimu Kalangala mulimu Sembabule Lwengo Lyantonde Laakayi Kyotera Masaka disitulikiti Masaka city ne Kalungu ne Bukomansimbi naye oli n'abeera ng'azaalibwa Sembabule nga byonna ebibye gye biri naye n'omusanga nga genti njagala wa ssente bwero si wano ku Falkland Masaka city kati ye bw'aba abwagala atandika na ssente kati ate nze azaalibwa mu Falkland sitandika na ssente anti bamumanyi kakati n'osanga owa Falkland ng'ate ali mu kuwaana omuntu avuddewa ngaga nti ono yajja okusobola talina mirimu mingi anti nkyendi mu kulaga ng'omanya nti akawoko kitegedde bulungi kuba bwe watabaawo ssente ate sobola muwaana era nina kuwaana wawaka kuba tampadde eki tewali muntu awaana wawaka nga amuwadde ssente awaana owaka aba amwagala naye awaana oweebunayo ziba ssente olaba n'abaana ewaka bataata yabasinga yasinga amaanyi yasinga okitegedde era niba batalina mmotoka abatannaba kwagala kwagazijja era ne bw'otunuulira mufe abasajja abakwana omukazi ng'ayagala omusajja n'olaba ng'amwagalako ssente manya talina mukwano gwe omukazi akwagala ne bwe tolina ssente nze nakwatako ensende naye nga tugenda ku ssaawa 8 ogw'ekiro
Nyengo osanga omuvubuka ali n'omuwala batambuza bigere kuva wafese Nyange tuzino twatu zikwata mu Nakayiba ne mu Nyendo gabe kutte bati kilo 8 bagena mu Nsene nabo nino osanga olinga amutwalina mu motoka nabwa nti sigenda kati kitegeeza nti bali abatambuza ebigere bebe yagala atono kwatwalina mu motoka tebe yagala kati kyenkulaze nti nze bwe mbanza ali mu Falkland nze yiga Muhammad nesimba ku Falkland kyagala wa sente bwa Erusuwan ate ne waba wavudde Sembabule naye najja n'abasaba nga ava mu Falkland n'awagira ow'Essembabule manya nti ow'Essembabule asasudde wa Falkland bije bwe kiri oba mumatiza kiriyo ayinza omumatiza kati kankubuuze Hajimumalo bwe tuba tuli embalala ku butaka ewamu nenvayo nzi nenva wano nenzija embalala nyinza kukumatiza biki n'ova kuweewa mu embalala ng'okuze naye kizibu tosigwa wagira ne bwe mubanga mwasamba ng'omupiira n'akutema omusigalako kuba weewammwe era bw'omuvaako nze nnyina okubanga ekitone nnyo nkuteereddewo piki noga omusajja kamwagire yangulidde ekidduka ati mpazi kitegedde n'olwekyo ebyobufuzi bino lwaki sente ze zisinza okukanula abantu amaaso ge mazima naye kabi kyakakirimu akabi akakirimu nti tugenda kutandika okusuubwa abakulembeze abalungi kuba bo baavu abakulembeze abalungi kyova olaba nti obukulembeze bwe bulinga kuwasa ennyumba effedda nga nze maama wange yannyumiza nti taata wange bamulabira bulabizi nti owasa mu nju yaani ye mukazi omulungi ye musajja omulungi ava mu maka gaani naye kakati n'obukulembeze bwe buli bwetugenda okwoweero siwa mwana waani amaka gaabwe gali gatya bakagula nti abatema abantu ekyo tetumuwa ababba ettaka tetumuwa naye katuyinza okusangayo eroseemu nga nekiyamaani aliko bakubuuza nti aziikawo abantu beeti abatwala kalamojja naye nga yekiyamaani yes naye ngaekyo kyonna ekibireese bumaali kuba ono owakatalina ati sente zizibirayo abakulembeze abalungi n'olwekyo era ndi mu kusaba nnyo nti abakulembeze baffe ekyoba olaba nti kati Masaka City ku luno lwaki bagenda kuwulonda enaale tuleese nnyo abaana ab'ewaka naye nga bwe nayogedde mu kutandika era namwe kenyini ndaba sente muzikozesa ab'enaale ayina yakozesa tayina atakozesa you are disproving yourself again kubaira mumwe temuzenkanya waliwo abayinaalemu abalina ennyingi era ojja kiraba oyinza okusanga omuntu ng'awaana omuntu naye nga tamuwana tyamwagala sente era ojja tulaba kuba nze omu kubalonda mbugwe buli gwowaana omuwaana bwa ideology ninamu emikwano linda gwowaana omuwaana bwa ideology abasinga kale abatasinga bali abatono anti gamenti abasinga omaze okwekubajje akatini kati kati akatini bebondi nga banakuyiga bakwegayirira kitegedde naye era ne bwobutamuzeyi wange nayiraga nti abantu basinga okuwagira nze bwe basikwagala ne boleeta emiliyoni beka naawe wallahi sisobola newotudde sijjaawo kuba ndaba muli kinnumiriza ate ompe sente zo nga n'okuwagira kati kampagire oba tampadde nze gwenkola ki gwenjagala era kyova olaba nti nze ndi ku Hajji Haruna Kirime Kasolo ekasaseyo baziikayo taata wange omukulu yiganjagala tulayire wanika omukono gwe wallahi naye okufiira mu kitoke kyagonyanga n'obukuba butonyerera sinagenda kusolait kufuna sente nkyogere bulungi akati kankubuulire njiza kitangaza n'olwekyo ani abaddeyo ekisooka nze mwogezi w'enaali mu w'ekibuga Masaka eyabadde nze nalondebwa abantu 47 amedda si kyekyo nalondebwa abantu 47 era nze mukulembeze nze nga bamawulidde enaali mu kibuga Masaka eyayise ba delegate nange ndi delegate ate weenaale ate minisita mu gavumenti kati tasobola kumpita nesigenda yabadde delegate yayise ba delegate abalonzi abanamulonda ekkololo abasaba akalulu n'abagamba ebigambo n'abasaba akalulu n'abasaba bannaye mu neesiga kati ebyo bigambo bikolwa kibi eyakoze
ebikola those were ati ndi let's go to mugamba n'atuwayo kasoda ne tukanywa n'ekyeggulu n'abaga nti bane buli yagenze ne ka transport kako yes kyasusa tewali kati nemba denda kuyingira mu inbox kati kweyiga Muhammad yatajja wano ku Fokoland okuva wali kusula ito kuja bakuwadde nedda omanyi omanyi mukama yanyi ati njaga kulageza bw'obona ziba zisukka mu transport akuleta wano ne bobo mugabe zino benzi za katumba zavuga ezinywa ennyo bwe ziba zisukka okitegeza kyapa sente zabadde zakalezo ati umaruka nkubulire nga bana nga director walidi kudi bwana agati abakozi olwayo tunayo meeting naye emisana kyakulya wano gwe ne boba wakedde wano nga bwe tukunywa chai nga wanywedde era we otutuke ebyo kakati bwe yadaga ka transport kabadde ka level y'abakulembeze omukulembeze wa city ngazo omwogezi w'ekibiina ky'enaali mwatogera emisana n'ekyo tebamuwa board of course okitegedde gaba amafuta ga motoka ate ziye zinywa ennyo no so na balance kaka n'olwekyo njagala okutegeeza nti ebyobufuzi bw'ebyo bikola ki bitambula kyolaba nti twasise ku bigere naye kambuzeemu kano kuboosa embyayo kiranga gavumenti yo gyowagira yetuusiza wano nedda obutakola civic education mu bantu lwaki n'abalonzi bennyini tebamanyi lwaki balonda tewali mulonzi nalabye akarango wano ku gundi ku social media okubaire gava mu parliament of Uganda bakalaga abamemba ba parliament bye batalina kukola njakasuka nonya wano nkasomeko nga tumatumula naye nga byonna bwe muba musaba akalu including you wakatubya wano olina bye wayogedde ng'ogamba abalonzi balonda omuntu kuba yagenda okukola bino nga mubaka wa parliament naye nga tagenda bikola nga tebiri na that's lack of civic education abalonzi tebamanyi gwe balonda agenda kukola therefore they are gullible babalimba nga mubaka wa parliament gwe nga baba mubaka wa parliament ayimirira mu balonzi n'abagamba nti ngenda kuzimba eddwaliro nkyagenda kukola enguudo nze gwe mulaba wano kumalwaliro kwesibidde mumpite maama malwaliro ayinza okubanga ne wansi. What is that? Echo government ene yamyaka 40 si ekikozi. Lack of civic education. Government ene sana. Kati kokebya kulonda kalyawo bwe kawandika n'abajidde ku buyungo bwe kawandika abazibenga abajo. Government ene sana n'okubira engalo ezama. Ensibu yenze kidandagi ebyawo mu byobufuzi tulinga abali mu kidandagi. There is no direction. Nemba tinga kula. Ensi ene sana kubirwa engalo government sana kubirwa engalo. Kati demokrasi. Government ene sana kubirwa engalo ez'amaanyi ekulemberwa ekibiina ky'enaali nga president wayo General Kaguta Museveni. Kuba Uganda enagiwadde emirembe egitali mu nsindano. Abaana bano basaana okukubira maama waabwe mu ngalo abawadde eddembe ly'otalabangako. Bwe baagala okunaaba beebaka tebanaabye. Bwe baagala okubuuza ku makya tebabuuza. Bwe baagala obutayoza sowaani kati kankubulire abaana bano basaana okusima maama waabwe. What is that? Singa kati kankuweyo ekintu kitono nnyo singa tutuula wano noota amasimu nga twagala anaakiikirira NRM mu Buganda tewali ajja kuba simu amataga nti bawe kasola ate nze ekyo zekigambiro kyazita lwaki bagamba oyo kuba bamumanyi embeera wallahi ate kati kankubuze jakusiba ennaku 7 nnongo mu wano ajumalo wamwe embalala bayinza okubanga umalo oli wamwe nze nenzijja ng'oli wamwe nga nawe weesimbyewo bagamba ani bayinza okati muweyiga nga tuli mbalala okusinza by'obanyonyodde nga n'olw'embalala nga talugatte kangire kwako koyogere twagenze erukunjiri ebusenyi nga tulinawo nalabo kasolo naye nga ffe twasoose ye nga tanabakola ki yasigadde mubembalala ffe tugenda mubusenyi nga gyagenda tukola ki tusanga badeligeti bonna ababadde munda bwe twayingidde ne batandika okufuluma mpolampola avuganya ati abasajja balala tekisoboka tetuyinza kukkiriza okitegera ne bafuluma ne badda wabweru mutabani w'abasajja balaba olwazze ne batandika okuyingira
bwe baba nnyonnyodde nti Kasolo ekifo kyayagala abasajja bala basikyakola ki sikyayagala awo nno awo katumuwulirize n'okumuwa tujja kumuwa kanga nabo bagamba nti oweewaabwe tebamwagalako mulala oli ku radio buddu ey'omuntu waabwe mutyo ampuliriza abo nno bowulira boogera abasajja ba NRM nyaweerabira kalulu ka Ngomangime mukajjukira Ngomangime ne Winnie Byanyima Embalaga yakalabako aliwa Ngomangime yakalabako bani abali bamusindikiza okwesimba Embalaga baali bagezesa abali mu kukiwaana wano mu tekisoboka tekisaana mwe mwakikola ne mutwala Ngomangime Embalaga yesimbe ku Winnie era ne Byanyima tuyikamu kino nti waganga eddiba lyengo teriweeka nti ate ngo lijja lyaliwo tesango libaaba